Region TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambudde naffe essaawa eno yennyini. Ensonga zino eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obulumbaganyi obwamutuusibwako abasajja b'ekitongole ekya Uganda Police abaali balina okubanga bakuuma emirembe gye wabula ate ne babaako bye bamutuusaako ebyo bye wamanya ebyamutuusa n'okubeera nti yagenda ku kitanda oba yagenda n'aba nga alongoosebwa mu kye bayita minor surgery n'aba nga yaggyibwamu obupapajjo obwa tear gas canister obwamukubwa oluvannyuma lw'omusajja oli amanyiddwa nga Shadrack eyali agenderedde okuba nga ate oba kwali kumukutula magulu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebintu nno bino tebinnaggwa olunaku olwaleero oba ojjukira akatambi kennakulaze ku mukutu gwaffe guli omulala ng'omwogezi wa poliisi ono eyasikira Enanga Fred Enanga ono amanyiddwa nga Kituuma Lusoke yavuddeyo n'akola statement ez'enjawulo ezitakwatagana. Statement emu ng'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalemererwa kulinnya mu mmotoka ye n'afuna akabenje. N'akomawo mu statement ey'okubiri ate ku luno ng'agamba nti aye ekyamazima nabalimbye era ebigambo bye nalimbye bye bino wammanga n'abyogera. Oba ng'ojjukira akatambi ke nnakuwadde ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nkakasa kyenjogerako okitegeera. Kakati omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye asusumbudde omusajja ono alina byayogedde wano byenjagala owulirize wabula nga sinaba kubanga mbikuwanga bulijjo nyongera okubeera nga nkujjukiza nti sooka osubscribinge gwe atanaba kubanga osubscribinga atanaba kutuwa kigalo kituwe kubanga gyokoma okulayikinga oba oyambako information okubanga etambula era oba osinze asheyalinze so kikola ekyo tubeere nga tetutambula ffenna nze nsooke nkusakire ate mmale nkuweereze kampiseewo akalango kano katono nnyo nzije nkuwa ebigambo bya Fred Lumbuye byayogedde ku musajja ono amanyiddwa nga Kituuma Lusoke omwogezi wa poliisi omupya. Kankuyisizeewo kano katono nnyo nzije nkuwa ebigambo bya Lumbuye tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Because you came out, we have the videos stating that Robert Kyagulanyi Ssentamu stumbled when he was trying to enter his vehicle. Now, in the second video, you yourself, you are saying that you lie to the public. What are you doing in that office? You think that is Anzenua, where you go and drink and you get drunk and you start talking each and everything you feel like to talk. I wish Enanga is still there. Kubanga Enanga yakulimbanga bulungi polite nga asibye tie. Nze Enanga numanyi polisi ekola emirimu gyayo naye kati nga bwola bye byabadde waawo ekire kyavudde mu bbanga ne kijja ne kigwa okuliraana Honorable Kyagulanyi Ssentamu era emmotoka driver bwe yabadde ng'agisimbula ogwo omukka gumwalabye ekire kyadde kirwana ne ekizoosi y'emmotoka lwakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabye ng'ekintu kipya nnyo wattu ne yeekanga era edi mutwe yabadde naye anoonya ekire we kiva alabe ekire kyavuddewa yensonga lwaki basobodde bataase Kyagulanyi ekire kireme mugwira. Naye nga poliisi tukyagala okusindika drone zaffe zigende zinoonyereze ekire kino kyavudde kitya waggulu ebisinga tujja bibagamba nga bulijjo poliisi n'omuntu wa bulijjo twagala kukolagana nammwe abalina obujulizi ku bisingawo bino naffe tukyagenda okunoonyereza. Mukama bankomere nsigadde nanga Fred n'agenda nga maze balimba bulungi gentili nga tena kyalimbyemu nga muli konte mutegedde abalimbye but presentation packaging is well nga tumanyi yatulimba bulungi nnyo kiwedde ne kati guzo gambo I lied mukulu mutulekemu
enanga ajja ne smile face bulungi nnyo ng'amaze okulya ekyennyanja ky'omutwe n'atuula bulungi nnyo ne microphone nga mumaze akati mugenda kukwata nti right mutandike enanga n'akulimba bulungi nnyo okkiriza naye ng'otegedde akulimbye kale mwagenda muntu ali mu Interpol gy'atamanyi biri mu Interpol oba oli misango ki musajja atumwamujja ku prophet ne Harvard University yakkiriza nti waliwo professional police liar is a Harvard University yakkiriza kuba balabanga video z'enanga nga is very happy very healthy smiling while lying professionally nga bakkiriza nti enanga is good at that. In fact office mwade bamuwera ke jifundikwa n'olubugo ne fumo onanga ne muteka mu office n'atava akupaka gavumenti bwekyuka naffe twali mukozeseza okuddamu okukola byaddakola against you against you mubali mu government naye ono oyo fete tujja kugala omusango omusango tujja kukola ki fe weguli bwaliwulira nga asobola otuwa statement ye twagala ne medical records or medical report fe tujja kutandikira n'avaawo n'ajja wano okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye balaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Although cow mentality is common in Banyarwanda, but cow mentality is not common to Kitumba, Rusoke. Yes, cow mentality is common in Banyarwanda, but it's not common in Kitumba, Rusoke. No, he lacks cow mentality. Kitumba, you are lacking cow mentality. In fact, you have goat mentality. Gwe kujje mbali kuba ne cow mentality tomwina kati wina goat mentality. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.